Okusaala Idi Adha Masaka kukulembeddwamu Sheikh Mutebi Huzaifa era mu kubuulira kwe asabye abayisiraamu okwefumiitiriza ku bukkiriza Nabbi Ibrahim bwe yalina obwamutuusa n'okusalawo okwerekereza omwana we ku lwa Katonda era ng'ono ye yavaako okukuza Idi Adha. N'abeera ng'amubuulira n'amugamba nti ekinzisiddwako kubeera nga nkusaddaaka maadha tara olabunja abalungi singa wooli singa wendi. District Kadhi w'e Masaka Sheikh Sulait Sentongo yeemulugunyizza olw'abakulembeze ba NRM obutabasoosowaza nga President Museveni akyaddeko e Masaka ate nga be basinga okukulembera abayisiraamu abangi mu kitundu kino. Fenga bwe tukimanye nti NRM yajja ng'eyagala bantu bangi ate ffe abangi ffe batwalanga abataliiwo ne baddira omuntu ow'abantu ababiri okusabira eggwanga. Olwo abantu basigala nga tebakimatidde bwe tutuuka ku byaddiini ng'abakulu bwe boogedde amaanyi Haji Jamiru ne banne ge bateeka mu Busiraamu twegatte ku lwekyo. Bino ebyobufuzi choice. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba agabudde abayisiraamu ente ze basaze ne bagabira bannaabwe ku lunaku luno era mu bubaka bwe abasabye okwetaba mu lutalo lw'okulwanirira obwenkanya mu ggwanga. Abaana baffe abakwatiddwa mu biseera bino eby'emyaka nga 3 bangi babadde basiraamu nga bali targeted okubagamba obutaggwamu maanyi kubanga okuyigganyizibwa kw'abavubuka abasiraamu kwekuusa ku bumalivu bwabwe okulwanirira ekituufu ekyo jjajjaffe Ibrahim ekirungi ffenna abakristaayo n'abayisiraamu tukkiriza nti okwewaayo okwe n'okukkiriza kwe kwamukozesa ekyo. E Kalungu naye abayisiraamu bajjuzza emizikiti mu kusaala Idi era kwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino nga bannaddiini basabye abaddu ba Allah okunyweza okukkiriza kwabwe era bano basaze ebisolo ebiweereddwa abayisiraamu. Abalungi tukole ne tukola nga tunoonya okusiimisa Allah waffe subhanahu wa ta'ala okusinga okwagala okusiimisa abantu. Nti kunnyama eno ebeesaliddwa tetugiwa abasiraamu bokka wabula abantu bonna bolaba nti balina ki obwetaavu. Obusiraamu kibyokolera omuntu olina kyoyagala omukole ki tokulaba nti omukono gwatyo weguwaayo wati n'ogwakono tigwandikoze eki. Mu disitulikiti y'e Rengo okusaala Idi kukulembeddwamu imaamu w'omuzikiti gw'Embiriizi Masjid Dawla era okusaala Idi kutandise ku ssaawa 3 ez'okumakya nga kukulembeddwamu Sheikh Semwezi Umar ng'ono mu bubaka bwe avumiridde enkola za gavumenti ez'okuwa abantu ensimbi okwekulaakulanya z'agamba nti zisosola abayisiraamu kubanga zikontana n'enzikiriza yaabwe etakkiririza mu riba. Bbanga eriyise ery'emyezi nga 3 emabega baleese ensolo z'okulunda naye nga za sayidi emu omusiraamu zaatasobola kulunda. Eyo pulojekiti olwo ffe tuba tusigalidde. Ye Sheikh Kibule Ismail anenyeza gavumenti olw'okutulugunya abayisiraamu ng'ebakwatira mu bikwekweto byayo kumpi buli lwe wabaawo obuzzi bw'emisango mu ggwanga era bangi bavundira mu makomera nga balumirizibwa okubeera n'akakwate ku kibinja kya ADF. Nti bonna mu lwengo bagenda bakwata buli omu. Kitegeeza tubuliire abaana baleke kwetaba mu bintu biyinza kubaleetera ku ki. Wamu tulabe nti tumalawo obuli bw'enguzi. Empiji Mawokota basaalidde ku muzikiti gwa Masjid Takuwa mu ggombolola y'enkozi nga kukulembeddwamu Sheikh Ismail Twahabu Kenya asabye abayisiraamu okwekwata ennyo ku Katonda nga batuuse mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Kubanga embeera eyo yakusala bisolo n'okubeera nti ne batya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti ne baba bagenza okusanyuka basanyukire mu makubo amatuufu ag'obusiraamu. Ye ssentebe w'ekyalo kya Kamaliba era nga mukunzi wa NRM mu Mpigi Sulaiman Kaweesi akubye abasiraamu b'enkozi enkata y'ente 7 ez'okusala ku lunaku luno. Okubiriza buli abakulembeze bonna n'abalina obusobozi abasukulumyeko ku bannaffe mwerekereze mubengayo kyemuwa mufune empeera eri Katonda. E Butambala abasiraamu bakubiriziddwa okwongera okukola saddaaka kubanga kye kimu ku biragiro ebikulu mu nzikiriza y'omutume Muhammad. Sheikh Zizinga Abdul Hamidu omukulu w'ettwala ery'Elukalu mu disitulikiti y'e Butambala asabye abasiraamu okwongera okukola saddaaka mu kifo ky'okulindanga abalala okubawa. Abatake batuweereza ente ne bazisala n'empeera ziri mu kusala so si mu kulinda ente z'abatake bali bafunamu empeera olw'okutuweereza ebisolo ffe ne tulya buli naye ffe ne twegayaalira ng'abavubuka b'ennaku lino ffenna mbakubiriza okutandika okuba nga bakola
ebintu nga bino oba nga totaddeeyo omutima n'amaanyi go gonna kizibu kya kikola. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, ageesigika. Mukono nayo n'emiriraano ebadde Okusaala